Wezituuka okulya emisaala awo Museveni aba mulungi. Mbu sente z'ekibi. Za kibi mwe nga muzifuna. Sente zisasula mu parliament teziva mu finance. Teziva mu ministry ya finance. Bob Wine mulekerawo okuzanyira ku bantu. Namwe sente muzifuna okuva mu government. Leader of opposition yalina sente mu office ye. Oyo Mpuuga. Ezimuwebwa government. Njagala nnyo omubaka w'eni UP. Akwata omusaala aguzire. Hati sente za Museveni. Mwe mukituuka okulya sente. Sente za bannayuganda nga mwe muzirya. Lwaki abalala bazirya mu nnyiga? Oyo nyini Bob Wine yagamba sente ffenna tuzirye. Ye nyini oyo principal wamwe. Ate bwamala bwawulirayo abalala abalidde abatali ba famire ye ng'anyiiga. Ffenna twasalawo okukolera mwami Museveni. N'ababaka b'eni UP bakolera President Museveni. Gye bali mu parliament. Parliament esisiga lya government. Gali amasiga asatu agakola government. Judiciary, executive, ne parliament. Obeera otya mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Nga ne sente ezikusasula ziva mu ministry ya finance. N'ogamba mbu oli opposition. Leader of opposition Mpuuga. Majje ga Museveni ge gamukuuma. Lwaki tagagoba? Honorable Mpuuga amajje lwaki togagoba? Anti oli musitulwago. N'emmotoka gy'otuulamu erwaleero. Masayasi Mpuuga. Erika namba za government emyufu. Munaakoma ddi okulimba ensi? Walolabyeko Faaza abeera mu ssabo. Mbuulirayo Faaza abeera mu ssabo. Nti Faaza ono mulungi nnyo. Asiba mbasamize. Naye mujooze eggwanga lino Bob Wine. Musiza obulimba. Naye mbalayirira amazima ga Katonda mu ggulu. Eggwanga lino bwe linaatabuka. Nammwe lijja bazingiramu. Mulitunde. Bob Wine ensi mugitunde. Abantu babaagala. Abantu ne bababeererawo. Tunuulira ebiri mu FDC. Okulukusa amaziga n'okaaba. N'ogamba nti Abannayuganda bwe mutwe mbasasudde. Abali b'enkwe tebali mu gavumenti. Abali b'enkwe be bali mu opposition. Abambala gomesi ekiro ne mulaba President Museveni. Ffe tumulaba misana ng'ensi eraba. Era nzisente za President Museveni nzirya. Umanye bano nti mwagala mazima nze nzirya. Kakati baba zirya ekiro. Who is a hypocrite here? Ababadde mu FDC nga balya sente nga beekwese. Obafu abazirya emisana. Eno no programu ya bwongo bwokka. Nze zange za bwongo. Kwa za kufumiitiriza. Bw'oba oyagala kutegeera programu zange genda osome ekitabo kya Hamu. Kye yawandiika okufumiitiriza. Olabe nti eggwanga lino abali mu buyinza bakyatufuga. Nino tulya eddwali n'olaba oluguudo lw'Essalaama. Okuli eddwaliro ly'Ekiruddu laba we lifaanana luyali. Eddwaliro ly'Ekiruddu eriwaniridde obulamu bw'Abannayuganda. Tunuulira oluguudo olugendayo. Osooka otegere nti opposition ya Uganda bonna babbi. Bonna babbi. Era bw'otunuulira olutalo oluli mu FDC buli omu yalya. Bonna baalya. Ne badda ku TV ng'ensi ebalaba. Nze nalya bisatu, gwe walya bibiri. Junior nzize ngambi bagamba.
Lwaki mulinda nfe mukameti naye bannange Junior wafate kyali abitugamba bino neeyisima yabibagamba nga tannafa. Ne lwaki Abannayuganda muganya okuzibula amaaso? Lwaki mutulinda tufe? Ne tubagamba n'abantu bambala gomesi ekiro Junior bamusasudde. Simanyi oyo state agent. Ndi state agent ayogera amazima. Eggwanga lino lyetaaga mazima. Mazima ge gabuze mu ggwanga lino. Buli omu ayagala kumulimba. Nze mbawa tulusi for free. Era nze Junior ekirinzisa mazima. Ko kulimba kwa nnema. Era abamu abali mu gavumenti tebanjagala. Ako Junior kogera nnyo amazima. Kwa amazima tulusi luseti mi free. Buli kye nabagamba kijja kutuukirira. FDC ewedde mulinde. FDC byonna bye twayogera byatuukirira. Abantu tebabangako mu opposition. Opposition ne government bali omuntu ogwo. Kyova olaba mu kwekalakaasa kwonna okubaddewo mu Uganda teri mupyafa. Njagala ondaga omulambo gw'emupi gwe bakubidde amasasi mu Layoti. Bo police bajjawo bujja. Kati mwe abaana bammwe. Your sons and daughters are the ones who have paid the big price. Lero ogenda okulaba Lukwago, Lord Mayor Lukwago atandika okwekalakaasa. Ogenda okulaba police emukutte mangu emugjeewo. Atuse ku CPS bamutadde mangu. Abaana bammwe be bavundira mu makomera. Teri munnabyabufuzi avundidde mu kkomera. Teri mupyali mu kkomera. Baana bammwe. Baganda bammwe be baliyo. So, kyannaku. Era bwe ndaba omuvubuka ali eyamala obudde. Mbu bagenda kujjako President Museveni nseka n'engwa n'eri. Look at these idiots. Musiba maloji mwegadanga. Kati je munamugirako. Mbagambe bigambo bino Jeno Muhoozi yaddako. Muli nzijukira. You'll remember me. Jeno Muhoozi is the next president of the Republic of Uganda. He's organized. You remember me. Nze Junior asogera anko bintu ne bitatuukirira. Nze mba namaze dda okulaba nti the next president of this country is Jeno Muhoozi. Like me, hate me, abuse me, time will tell. Jeno Mugisha muntu we yali ava mu FDC yabaga time is always the best teacher. Time will tell. Junior, oraba nze nkyali mu politics. Nze President Museveni yansuubiza obuyinza mu 2009. The president promised me power 2090. Amaine hale. Nulira bana basiru. Tuli mu struggle. Nze nabagamba okuyingira struggle. If you want me to go back to the struggle, government yekole ebintu biri ejjewa amabala na amaloji. Let government close all bars and all lodges. I'll go to the bush and fight. But if women are still here, abakazi abanyirira from Rwanda are still around, why do I go to the street to shout? Nawe mbulira. Kati Junior lwaki mba nyendo okufa. When women are here, bars are open. Nwanire kati Museveni muwalanire chiru yale. Why should I get angry with His Excellency of how he has led the country? That's none of my business.
The day this government will close lodges, negala na mabala, that's when I'll go to the bush. But I'm here now. Hamatwali mukwega danga. People playing sex continuously. Go liyeyo. Simanya mubala misolo. Okola ku URA. Mbujuni ya misolo jaffe bajiba idiots. Mudde ku bintu ebibakwatako bayisawe. Start minding your business. Amaloji bagabalekedde. Kosa tizikola. What do you want, Ugandans? Lwaki temusima? Nze tojja kundaba mu struggle. My life is so simple. Kubeera muloji na mabala. That's life. After all, even I'm going to die. Mbujanga olwanirira abaana bo bajja kwerwanirira. My kids will fight for themselves. Akuze mwayingira amaje. Nje sina bintu ebyo. Mbujoni yatulwanirira abazzukulu. Some of you even are important. Temuzala. Kati muzzukulu kigolwanirira. Nze temunyingizangana mu bintu ebyo bya kishiru nabibagana. Mbujoni ya jatu yingire struggle. Goyinza okuteka mu struggle nga lodge ziri wali. Women are everywhere. Nze tombulira bintu bya budget. Nabirimu byannumya ddo omutwe. Anago amunategera nti some of the things bye munonya are totally none of your business. Kagadi Junior yizo kunzija muloji. Ndi muloji nebas. Nonga anti Junior, there is a strike here. Nawa na Uganda mwabachi. Oba mufachi nenseno. Mujja kunonya je mugoyinga. Mufachi nensi. Ze Junior sina really kubakaza abali one. These women, some of them even lack a where to stay. But I go to the bush. The Junior, but I be a hero. I can't be stupid to that extent. How do you really tell me? Kati aha kale kati olonzize nfiiriridde nsi. What next? Fambi twebi ekisiru baiza we start reasoning. Antu bakyalina budde obwo. People don't have time for stress. Era nze mu COVID nali ninze ekintu kimu. President Museveni gwalabako President Museveni mu COVID nga gala lodge. Wamulyako I have closed all lodges. Lodges asigala nzigule mu COVID. He knows. They know that the downfall of this government depends on two things. Bars and lodges. Era President Museveni bamuwambira waawo wenyini. Era mu COVID teyakyogera nako. The president did talk about lodges. Zasigala nzigule. Saunas were open, spas were open. Abanego gye babeeranga benda. Era nze Junior siza kola mbaga. Mbwayimaleyo. Kubuno obwenzi obukudde jebe mu Uganda. Omukazi omuteekamu obukadde 10 n'omwanjula owa boda amulira bwerere. Nfunaki. Okay, which business is that really? Where you invest in and other people get the dividends. Bakazi bamwe babalira bwerere. Simanyi oli eyo, simanyi ankuba kyeyo nkusaasidde ggwe. Nokwata obukati mbujuni yankola kwanjula. Your women are being eaten for free. Ngoli talina ne kyateekamu. Era if you want to know nti abantu benzi mu ggwanga lino, genda ma company ga masimu. Those people who listen to conversations. Teri muntu akola mu Airtel na MTN ali mu bufumbo. Era waliwo ali omwala ali angamba, Jenny ya male namugagwe, you idiot. Come here slowly. Me, I don't marry. I only get married. Nze siwasa bampasa buwasa. Okuteeka sente mu kwanjula n'embaga oyonoona budde.
wastage of time. Kale zo sete singozi wa mwaba naku. They will eat your woman for free. Abantu bali mu office bali mu bwenzi. Lunch hour eringa lunch hour. Ogendo kukola mbutali mu office ali mu lunch hour bali maloji. Goliye yokola simanya my wife is working in the ministry je bali babalia for free. Obwenzi obuli mu bitongole wano. Bulinga corruption. Chovola bangera minister wa X6 has lost war on cheating. Simuto, simukuru, simukadde. Bakazi bamwe bali mukubalya. You are here looking at me. Ah, banange. So nzai only get married era kye nagamba case. Nemuga sister case. O wamagweba kuwasebuwasa. Nakola de kibiina. Cheta Younger Boys Association. Nze Junior siwasa bampasa buwasa. Era kati nze obufumbo bwa contract. Nfumba yo myezi nga noba. Nze noba. I kiss you goodbye. Menga nyenze netike ebintu byange nenyenda. Nze Uganda najitegeera. Junior nga noba. Mfumba myezi. Nako okuleebukana n'abakazi. Nako okuleebukana n'abakazi. Mfumba myezi. Era wabaye yayagala okumpasa ng'olina mu kasente inbox me. Nsindikira busindikisi back account yo. Nkuweravu. Ononya muntu ali ne kati era bakazi bulijera byembagamba. Abamu ne munyigira bunyigiza. Tosobola kubanga oli munako. Ngoli mukazi ngoli eyo toyina sente. Mboyagala bavubuka balungi. Mboyagala bakutuuse ku ntiko tojja kutuukayo. Nakyejwe naluoga gendo ononya abazimbi. Nikati mbunjagala omuvubuka omulungi ng'akola mu office ng'awunya bulungi g'owunyange kalalumeri embuzi ennume. Toyina wadde ekikumi. Ewammwe wasikirayo malaalo ofune musajja ategerekeka ng'omujjawa. G'otegerekeka gwe. Abakazi nabo kuleeta buleesi bujanja. Sooka weefeeko. Nze njagala nnyo Kadaama jja n'angamba Junior. Ninawo ka politika kange ka milioni 4 njagala kuwasa. Oyo Kadaama mpasa. Ne oli eyo yasamiride ekyobugagga kyoyina ye national ID. Kyekyoka kyoyina mu linnya lyo. Mbu you are looking for serious husband. Yasamira muli. Tikira muli ebinnyo byo naawe. Kumalako bantu mirembe. Mbu Junior, I want a serious husband. Nomga mama, what do you own in your names? National ID nandaga muntu. We yerusadda. Nakafananya akali kundaga muntu tekakufanana. You are an impersonator. But now you are looking for marriage. Nabanage. Otunula no soberwa. Otunulanga bu osoberwa. Look at byali kabima. But I'm looking for serious marriage. Nomga. What are your qualifications? Wasoma kyenkanachi. Mwandi akati we namala omujiji mujja mama wange nansuula eddalu. Kakati Junior olaba oli jjajja wange gwe nakunyumiza. Oli oweekyabadaaza. Yafudde munnange. Yafudde ajja mu lubuto. Baba n'ebizibu. Such girls have problems. You become entangled. Nze saagala bantu babizibu. First go work on your problems, come back. Ndi UN. Kati opita UN. Some of you temulina mu bufumbo nti mwagala you are orphans. Ononya wewe gama nkuba. So onfudde UN. Nze omukazi ayina ssente. Basajja bannange mbabuulira.
yagala omukyala alina ku ssente tebamenya obali awagulidde amasaati akugulidde amasuuti bano omukazi alina ssente tamenya bw'aba talina ssente yagala omukyala nga akola a woman who works n'abano bannakyejwe bannalwoga obwo obuwala bwantama tulina nazisasula kyayi kaffe java z'owebiri owooza you need a serious husband kati nno mwe bakazimu abamu musinike ebinyo nga mugenda mukola ng'omukazi bamuwa buwi yasaamirira bweno giyita UN agwe yasaamirira linda bazikuwe gyoli abasajja sente you have victimized your husband omusajja n'abeera ku bunkenke gw'omukazi bw'osasula ku fees offer kati bw'osasula ku school fees offer aba obuvunanyizibwa b'abasajja wakisomawa mpayo verse emu start nze njagala nnyo omukazi ng'alina property at least you have a property you own nisobola kubanga mu bulamu bwo national ID ye property shit nga naawe odda ku mwana wa munno nga nzanyirira ng'omufumbirwa era nze kaizi mwagira nnyo afumbe bambi nkulisaayo wisdom kaye n'ekakalaamu bavuddeyo e UK nange nzija for the first time I have decided to go abroad bayitiriza nnyo okundeka so mwetegeke ndi wano ndya mulondo omanyi nga tonnagenda Bulaayi olina okulya omulondo bw'olya n'emmwanyi kwebyo ebikazi byebweru ebitalina basajja binene olina okuba mu gym kola ebintu bisatu nga tonnagenda bweru lya emirondo n'emmwanyi fe full mass olina okubeerako mu gym ebyo ebikazi byagala nnyo bisitula olina okumanya engeri gye banaazisa olupiira kaba bakazi banene kilo 10 bana shawa temumala babeera mu bidda bathtub so byebyo byokka by'olina okukola ofumbirwe ate ofumbirwayo emyezi ebiri jukira kati aba abakazi kasuku yabadde era annyumiza nangamba Junior olaba abakazi b'ebweru abo nti oyinza okufumbirwa e Boston ekikazi ne kikulyamu emyezi egyo ne kikusindika mu Atalanta nayo ne bakulyamu emyezi ebiri mbw ate bw'otuuka mu Atalanta ne kiga nti Junior I'm going for holiday I'm sending you to my friend ne bakusindika e Florida osegeera mbu bwe batyo the first 1 month bakulya we bakusindika mbw ate n'otuuka e Florida era ekikazi ekiga ati Junior we are going for some holidays can you go to my friend obeere we shall find you nosibire Texas kasuku bwe yabadde annyumiza naye nti olina okumanya dishwasher ne washing machine so sister case nkutumiddeko nnyo sister case fumba fumba osirike dabirira abaana nalabye kakalamu ne wisdom kaye muwaata matooke mukola lihaso kakalamu ne wisdom kaye nabalabye UK bali mukuwaata mukola lihaso mpuya namwe mwagala fumbirwa Canada bannange simanya anaasigala Uganda fenanga tugenda we are living keba tuwase mube bawulize nnyo eri babba mmwe labadaba abaddeyo mukasirise the Vixen musajja atuwaali gulunedi ye bakubye mukube in fact gulunedi yasinze bambi okuba n'ebizibu luli bamukubiramu estate ennalumunye kulya muka musajja gulunedi ne muga gulunedi va ku mukazi oyo
kati gurunedi enalu munye mu estate waliyo kimayoti omukazi bawo ali Somalia yatuma abasirikale ba polisi ne bakwata ne bakuba gurunedi nga gurunedi luli bakuteka ku polisi lwakuba iPhone yakiri ekikaze ekirituliya so bambi bana batu abali eyo abayingidde obufumbo nga mufumbe bajjajjaffe bafumbanga Junior, come and join us. Kale eyo lwalero bwetyo bwewedde. Full figure wants to marry you. Kati ekyolese kyaki. Baiza we nakangubi nga sinnamaliza nakulabye ovuma Hadijja Kigozi. Nakangubi twesonyiwe. Kati kyaki kuvumya Hadijja Kigozi. Nakangubi twali twakwesiriikirira kampu yaffe. Omuntu aba yajjayo content wo nalekayo owo mugenzi Isima nga n'owo mugenzi Isima akusinga amanyi Nakangubi lwaki tova kwa Hadijja lwaki okompitinga n'omwana gwozaala kubanga Hadijja avuga emmotoka enyirira mutayina nnyasi Nakangubi gwogiina Nakangubi oyina nnyasi nafulufiga lwaki totwesonyiwa omuntu yajjayo content wo nalekayo owo mugenzi Isima kati omufu akusinga ati amaanyi nakulabye olumba Hadijja tulinga bajjabo nze full figure wano yampala na Nakangubi natukana okundetera amayembe luyale mwozo gamba tufumba wamu kati ali kwa Hadijja omwana omufuukidde ekizibu obeera omusojja sojja omumazeeko emirembe Nakangubi ofaaki na Hadijja Kigozi n'omulangira mbu yayagala kuwalukagga full figure tuveeko twesonyiwe twakuleka kusula moto zoli amayirungi mirembe na buli kiseera otusojja kampu yaffe ogisojja twakwesonyiwa ne tugaa seize fire ekikuvumya Hadijja kyeki omwana omusinga emyaka 4 omusombedde amalogo gamazeeyo wano wagenda n'ogula Haliya ya silver mbo kangu naguze nange Haliya ate oba Hadijja Kigozi agiina mufaaki n'omwana n'omuwalana n'osojja sojja Hadijja Nakangubi kiki yakubbira omusajja ayakubbira omusajja nze wano wampala na ngwenzo gamba adi mujjawo nti oba oba nina kale omusajja gwe nakwana mbu Nakangubi nga naye wali omukwana nedda full figure naawe olimba nnyo entale ezimu sibanyo ogenda kugwa kakati really ogenda kugwa ka ekikuvumya Hadijja mbu tekiina nnyasi Hadijja mukazi anyirira bayina sente Hadijja anyirira namwandu Salayeza bangambye ali German namwandu Salayeza muko omugenzi mbu Junior atema agagambo Junior asala agagambo Sala ati Calvin Kayanja ngasanga Salayeza kukozekako omugenzi nga Calvin Kayanja gaba Salayeza ka Junior kali Salayeza ka Junior kantama namwandu Salayeza bangambye nawe oli German yawo wagaana okubona nze mu bannamwandu bonna bendabye Salayeza yagaana okubona